Yes, mukasiaka tugenda kubatolekera ekyatulese olunaku lwaliro. Era nga tugenda kubatolekera kasema kafenga batugamba Paramount Television Studio Productions ngogaseko ne ku mutimagano gwa muno bakutwisa kusema je tolekedde. Ne bajja bagamba Billy Kristo yagenda okulembera abazanyi olunaku lwaliro. Kageno kasema ketolekedde kagenda kwera ka psychological thriller. Manyi buno katubita bu special feature. Gwe kasawulya special feature. Kiwashegeza kagenda kwetaagisa okubanga obwongo buli waggulu sika ababwongo bunafu gwe kasawulya special feature. Manyira won tugenda kutagaza. Kagati bagambye tuli ku mutimbagano gwa buno wachi. Kati onaabuuza kiriwo ekiberamu amazima amangi. Ebyafaayo oba ebyobunabbi. Tubakasha yali afudde. Mpozi ngo gaseko no mutayitibwa Pluet Riches. Wemyako mwenda gwe bali balese yali alina okuwasya omumbeja yenezi. Wabula bafide mu kasiya ke kamu ate ne bafa mu nfa yemu. Ne wankubadde bafide mu bitundu bya njawulo. Era ku side eno kwala kamwenda. Kasha gye yafiiridde. Valia Hacknen ye yagambye nti kirabikagano ge mazima agabengeya. Kusya kuspiria mother kyali ya mugamba. Kuchombe kyali kize mwalimu omukyale yajja. Nakatonyeze mu kyenyi kutene briefcase ali so smart. Twade bali. Kakendo bamutusha ewali Kasha. Unawuli atayagana mutula Kasha yafiride mu ntiso kamala. Uliriza. I appreciate the Souk School allowing you to... Simi aba Souk School okubanga bakukkiriza okomewo nate ani wankubadde bibadde bya short notice. Nachala ava mu kitwa Souk Inner School of Specialized Medicine. She's a special doctor. Ninda kubamba nyonyola je bujja maaso eyo. Yajje bali. It's been a long time since... Yamugamba akasya akabadde kavukole nasemba yosomera wano. I'm still a... Neki tufukiri nti ndi system kusooka. Ekikwaraga kumwensinzirukirawo. No evidence of it. Scan teina kyezudde. Musikani nze naye sina kyendaba kono bali tosobola kukiraba. Kubanga munda yena yabadde akyankalanye. All this happened, did you know? Before binonda nga tebinaba kubaawo. Wabaddewo physical changes zonna ezizo kubanga zamuleetedde embeera. She had a nightmare. Kyesobola okugamba nti yabadde n'ekirooto ky'entiisa. Kyonna kyekiri kyabadde kimukanga. Mutuufu yakirabye nga kijja. Kale singa namuwuliriza nga ngamba. I can continue. Bwe kiba kigenda kukalubiriza osobola okugenda nze n'obindekera. Nedda neetaaga answers. N'amugamba kale tewali tabu kyava ajja erudda. N'amukwatako njagala olabe era wekkaanye. Buterevu ne balyoka bakakwanjulira mu butongole. Kakano mu kutandika oyo omukyagwe mulengedde ayitibwa Nazil. She's a special doctor. Era ava mu Souk Inner School of Specialized Medicine. Bakola ku special cases zizokka. Era yesonga lwaki bamulese. Kakino essomero mwava oba eddwaliro mwava lyatandikibwa wayitibwa Mohanda Souk ng'ogasseko ne Nakya Raquel. Speria mother asookera ddala ffena gwe tumanyi obulungi. Kakino ekyabatandisaawo essomero lino oba eddwaliro lino mu biseera eby'edda nga balwana ekiyitibwa Butlerian Jihad. Omnias overall computer ngogaseko ne Erasmus bakolanga experiments ku bantu bakera ku machane bayiya virus eyitibwa scourge virus eyatta abantu kamala. Wabula Raquel ngogaseko ne Muhonda sibalwananga basobola okugezako kufuna eddagala lijjanjaba abantu era baali batandise okubajjanjaba nga bawona. Erasmus bwalaba nga batandise okuwona n'akwata virus yasookera dda gye basookokola n'addamu n'agi engineering n'agikomyawo n'efuuka ya bulabe ku nno yali yattabu ng'efuutuka mu kibumba era yakuleetinga ekyali kitwa Rorschach epidemic. Ne Muhondasi ne Raquel tebazikiza. Basigala bagenda maaso n'okuwenja eddagala era bwe bato basobola okujjanjaba abantu. Nga bamaze okujjanjaba abantu ne balyoka batandikawo ekyo ekyali kitibwa Souk Inner School of Specialized Medicine. Abaana basobola okugezaako kenkuka mu busawo babe nga bajjanjaba ebirwadde ng'ebyo just in case singa bukya ku makya ne biddamu oggwawo nateera. Siakadonga tuvuddeyo. How could something... Tudde bali onaabuuza ekitunga ekyo kituukawo kitya. Anti ba founding sisters betegefu okukola kyonna ekyetaagisa bwe kiba kyetaagisa tambulya mbiga ebya Raquel. Naye kati waba waakweta lwaki aba yetta bw'atyo. Just before the royal wedding. Theodisia yabagamba. That's no coincidence. Nti yo si coincidence okubanga omukyalo yafudde abadde ku lusege lwa kabaka nga bali mu kuteekateeka mbaga. Assassination. Nga bali mu kuteekateeka mbaga ya Mumbejja. N'amubuuza olowooza olwo yakutte kubona ajja attira Kasha wano. Nze kye mbagamba kiri kimu kyokka mwebereremu kikyo ka kyesobola bagamba. Mwebereremu.
vali akyali wano bimusobedde tamanyi kikiddako yatuuka waali n'amugamba initial physical examination zibadde inconclusive. Nazil mulese yali mukulwaninga tests ndakizo twalamu akadde. Ono kyava mugamba ngenda mu Selusa Secondus. Waliwo bako obuze n'ekyombo nga bagamba Pruitt Rechesi afudde omwana w'emyaka 9 afudde nga Kasha bw'afudde eyo sekendi ataka mu lubiri tula. This is the burning truth. Yamugamba ne burning truth Mother Rokero gye yali ayogerako. Cure the princess. Nyino kakasa nti omumbeja abeera Sekiwa ewatali Kasha twetaaga at least tumubeereko. Ono kyava mugamba genda ebyessomero bindekere njasobola biddukanya kyebikaleta mukkiririzaamu. You don't believe I'm up to the task. Tolowooza nti njasobola okukikola anti ebiseera bisinga emotions crowding judgment. Ate waliwo akaseera we katuukira nga tulina okukola hard choices. Will give us the greatest chance of success. Kino kye kijja osobola okugezaako tuwa engeri gye tuyinza okuggusa. Olinga agamba nali nziruseeko hard choices. Ez'olwaleero zeetaagamu Layira. Ate nkimanyi omufaako nnyo. Oyo omwana yeetaaga okonectinga ne bajjajjaabe. Tetulabangako manyi ga kizikiza gafaanananga gano tetumanyi ngeri yaggalwana. Oyo omwana nze yamukuza naye ate si mwanawo. Si mwanawo. She is the one who can give us the answer. Yamugamba nti oyo mwana asobola okugezaako tuwa ansa gye twetaaga. Must understand how this prophecy will unfold. Tuteekeddwa okugezaako okutegeera obunnabbi buno tuteekeddwa bulwana tutya. Singa tetumanya tuyinza ogwa matigga. Wabula yeeka asobola okugezaako tuyamba. Wali okikozeeko okyasobola okikola nateera. Essomo lino ngenda ddikwasa paka nga nkomyewo. Yamugamba nti okuyisa Layira mu bulumi kigenda teeka obulamu bwe matigga. Tukira waliwo n'ebyama byetukwese bye tutaagala basigadde bamanye. Igwe nze Francesca ng'ogasseko ne Kasha. Zimbadde ngamba eyo process tugireke. N'amugamba no ye risiki gye tugenda okuyitamu tewali kyakola. Kubanga ekituufu kino tugenda kwetaaga answers z'okulwana ekintu kino. Oyo omwana yekka yasobola okugezaako kikola singa abayise kibamu kye bayita agony. N'akigamba ngenda mu Selusa Secondus njagala tugende ffenna. Ndowooza omanye embeera yange. Sandikusabye singa embeera yandibadde tekwetaagisa. Tugenda ddiko ntugenda kati tusimbula kati. Iwatali wadde okwemamaaza. Tusimbula kati. Kero ye mutwe gwe badde boogerako ayitibwa Layira. Ono yamutwala n'akwatibwa n'ennaku. Agambye Valiant ekisookera ddala. Ekituufu kiri nti oyo omwana process gye tugenda omuyisaamu esobola n'okugegyako okugyayo ebyama bye twasirikira ffe abana. Kati nga tukutte ekkubo okudda ebbali. Bano bali wano ku mayiti y'omuto. Where is he? Duke Ferdinand yabuuza Lodi aliwa Kabaka. The Emperor regrets he can't be here. Yejjusa okuba nga taliwo okusobola okukubagiza. Anaasobola okutwegattako. Nze kyembuuza. We're all devastated by this. Ffenna tuli mu kaseera kaakazibu okusya ku kino ekigudo ng'ogasseko ne Javiko mwennyini. Soko tule mutabani wange. Yamugamba soko tule mutabani before nga tulaba mutabani wange bw'afaanana. Tell me that a toy did this. Tungamba mbu kitoyi kye kyatuusizza omwana wange ku kino. I understand your anger. Nsobola otegeera obusungu bw'olina. Everyone. Naye ffenna tukimanyi. Machines. Risks za thinking machines oba ebyuma bikalimagezi biri unpredictable. Kiwandibadde okimanya. For you insinuate. Before nga tonabagenda maaso nagamba nti nsobi yange. Remind you. Njagala mbeeko kye nkujjukiza. Nti nkyalina ebyombo ebyetolodde mu planet waggulu awo. Mine. Ebyo ebyombo bikyali byange bikyali wansi wa komandi yange. Kyensobola okugezaako okugamba nti accident yabaluseewo omwana wo n'afuna obuzibu olw'amashini gye yabadde nayo ffenna tuli mu kikangawa. So kati ngenda kusaba osooka onsonyiwemu. Kiriye maama amulaze nti omwana wo yabadde n'ekyuma kikalimagezi kye kyamutuusizzaawo si ffe. Lodi yasooka ne yeekyanga Ferdinand n'ayitamu. Laba. Seems tragedy follows you. Kirabika ebizibu bikugoberera. Men on Arrakis. Mu kusooka abasajja bo ku Arrakis baafa. Kati ne mu lubiri mulimu abafudde. Tragedy. Naye ate kyosobola kiyita kasambattuko. Pretend with me, Your Majesty. Leka kwefuula nange ow'ekitiibwa. Regarding Pruitt Rechesi. Nze wankakasa engeri gy'owulira eri akaana ko ng'ogasseko n'embaga. Kono leka.
No, when we togenda ye bwe twali twogera nze naawe bwe manga nyina kye nayogera made any indication, bwe manga nakola indication yonna you must understand njagala okitegere nti nali ngezaako okuexpressinga kye bayita private concern kyali between me and you kyali tekyetaaga kubeera practical anti mukama wange Of course. era siganyi kyali between me and you I did not tell you to kill my... saakugambako nti genda otta omwana w'abendi naye ate wali oyagala okumutta I did for you. kyonna kye nakola nakikola ku lulwo munnange Do it again. era nkyasobola okukiddamu nateera sinali njagala kujjako omugugu ogwali gukutuddeko bannange kino kye wakola This is madness. yamugamba kino this is madness kasajja gwe baddange yayita bagaadi akagambye nti byonna bye twayogera mu masekati gange nali ngezaako okuexpressinga private concern ne kamugamba it is okay, it is understandable but wandaga nti ekyali kigenda mu maaso gwali mugugu gy'oli ninjagala ngukutikkule kwe kuttira akaana ako embaga ekome bikomaawo saagala kigambo kyonna kifulume ku musajja oyo kono butereevu kubanga ate senga olugambo lufuluma mbono yasse omwana baba bagenda kwetaaga okukola inquiries. You know why we separate infants from their mother. Omanyi lwaki twawula abaana okuva eri bamaama baabwe naddala basisita nga bagivinze birth. That way we're all equals to one another. Anti kwegamba waleme kubeerawo bondi mu mbeera eyo basisters babe nga bali equal. Lwaki ombuuza ekibuuzo ng'ekyo? Agamba nti Martha Rokera bwe yafa alina akaseera ke yayitamu by the time ng'agenda okufa. Akaseera ako kaali kakulagula, yafuna okulabikirwa era n'afuna kibayita Tiran Arfel. Embeera gye yagezaako predictinga mbu esobola otusaanyaawo okusaanyaawo ekibiina. We believe that reckoning is here. Tukkiriza nti akaseera ako akakabasa katuuse era omulabe yandibanga wattabbo kamala eyo embeera yesse Mother Kasha nti ye katugenda kola ki muto omwetegefu n'amugamba tekiri nnyo kufa ate ekyewuunyisa ensonga eno egenda kusinziirako gwe kino kisusse saidi yaffe tugenda kwetaaga oyogende Mother Rakela tumanye engeri y'okulwanisaamu amaanyi gano kono Rakela sokoleke wamanyira ki kye bamwetaaza ekisookera ddala gwe oli muzzukulu we bw'oba osobola okwanlookinga kye bayita genetic memory n'omukontaktinga ajja asobola ogezaako tuwa details engeri y'okulwanisaamu kino kono mwetaaga eyo ensonga nga nkulu abantu okuyita mu kiyitibwa agony, process ya agony baba bamaze obateekateeka okumala ebbanga. It is a great risk. Era batono abasobola ogezaako otuuka ku nsonga eyo. Nze ku lwange obalaba nga tosobola kikola it is okay. Era kujja kuba kusalawo okwo newankubadde nzikiriza nti osobola okukikola ne kugenda kubeera kusalawo. Ala tolowooza tekaali miranga ndowooza maze okukakasa nti baba ntwala embi. Kamugamba mu bitiibwa ebingi ennyo Kamala omulangira mu bitiibwa ebingi onkakasizza ebikwogerwako byannamaddala nga bwe boogera ku Vijje Junior. Oli kabaka Katonda watu kwe kujja bali ne kati eno embeera y'okungubaga yekyasiza okubeera embi. Ani nze sigenda kaaba kuba ekisookera ddala akaakana sigamba nti oba mbadde nkamanyi nnyo kitange yankuumira walala nako n'akakuumira walala kabi. Kati Kisegera agenda kukola atya? Agenda kulumba, agenda kukozesa ebyombo bye yatuwa okusobola okugezaako kubanga awamba Namulondo kuba kati ebyobufumbo biganye. Yamugamba oluwiri terulina amakulu gwe kyemutamanyi. Obuyinza obwannamaddala bubeera mu muntu asobola okukontrolinga ekiyitibwa Arrakis, the desert planet. Great houses, space guild, ba sisterhood. Bonna bakimanyi. Ekisinga okubeera ekikulu kyekyo kye bayita ebirungo ebifuutuka ku Arrakis. Gwe kasoba ng'olina powers ng'osobola okufuna ebirungo ku Arrakis ne oba toli kabaka. Ono kyava agamba wamma omusiru ava ku Arrakis. Sokoleke
Who? ono yasemera n'amubuuza ani gw'oyogerako ava ku alakasi. The soldier in custody. Waliwo sooja gwe batadde mu custody. Thinks I didn't pay attention. Kitange alowooza nti ebintu ebisinga mba sibiraba. I saw the master take him into the sun. Nalabye Swordmaster ng'atwala omusajja oyo mu kkomera. Is this about my brother? Kino kikwatagana ku muganda wange yattiddwa mwannyinaze. Olowooza ekyokwata sooja oyo kyekussa ku kufa kwa mwannyinaze. What does your father plan to do with the Ne kati gwe sooka omuli kitaawo agenda kozesa ki frit gy'abadde atuwadde. Useless. Gye kagamba mu tolina makulu. Gwe kafune tulabe ekiddako. Aya. Wabula kano kamugambye nti taata tayagala lubiri, tayagala bwakabaka. Yakimanyi nti omuntu yenna akontrolinga ebirungo gye biva yabeera ow'amaanyi. Must have been swallowed by a sandworm. Claims. Yagamba mbu simanyi ekinanka kyamuluma, mbu simanyi kyamuwuuta. Shai Hulud. Ogamba Desmond Hart agamba mbu Shai Hulud yamuwuuta. Yes. Yamumira yes oyo omusajja byawoza. The worm gave him a gift. Mbu simanyi ekinanka bwe kyamuwuuta ne kimuwa ekitone. No, he's obviously insane. Mbu simanyi alina amaanyi ag'enjawulo oyo omusajja mulalu. Kati ono yasooka na lindako. Blame for this. Omanyi gwe bagenda okunenya mu nsonga zino. Singa Balukyezi bamanya. Kasha didn't trust that soldier. Kasha yali teyesiga kisooja ekyo. Calm. Yali ludda wa bumwetaagira. Ngenda kusaba osooka kakane. Yavuga osooka kakane. Do you suggest we do that? Katukole tutya. Boy's body. His death was unnatural. Yamugamba nti okufa kw'omwana tukitwale nti okufa kwe death yabadde nakyo. It could still have value. Oyo omusajja ayinza okuba akyaliwo amakulu gye tuli. It's against us. Essaawa zino bangi abaagala otulwana. Oyo omusajja ayinza okwagala otubeererawo. I'm saying is let's not move. Nze kyegamba Shoot our friends. tuleme kgenda maaso nakutta abandi badde bakyali baffe mu lwokuba twagala osanyusa balabe baffe. Owulira? Amugambye eky'omwana okuba ng'afudde enfa gye yafuddemu aleme kireme kweraliikiriza okufa kwe enfa ye yabadde annakyo. Ekyo tusobola ogezaako kinyonnyola. Wabula omusajja ono wabanga alimu ekyenjawulo ngenda kusaba sandyagadde omusaddaake ate ng'ali ku saidi yaffe olw'okuba ng'oyagala osanyusa balabe baffe. Ayinza okuba akyalimu omulamwa tumusembeze busembeza. Kali nga tukomyewo erudda. What? Onagera okusaba amaaso nga layira yajja. Did you mean what you said? Ebigambo bye wayogedde ebyokukola saddaaka wabadde obitegeeza. At the end of the war, Yagamba ku nkomekero y'olutalo. Raina Butler. Famire yange baali wansi ne ba Rain Butler. They knew they wouldn't survive. Famire yange bakimanya nti tebagenda simatuka. To come in with pulse atomics. Wabula bakimanya nti bateekeddwa bayinga time eri abasigadde abaali balwana olutalo. Ne bakwata bomu ne balumba zi mashini. That's why there's no greater honor than to give. Kyava mugamba nti human sacrifice kintu kikulu nnyo kyobala teriyo kitiibwa kisinga nga kuwaayo obulamu bwo. Will be reunited. Era akaseera ko bwe katuuka totyanga olw'ensonga okufa kuba kugenda tugatta n'abaali bajjajja baffe. Osegeera. Reverend mothers know better than anyone that the Yamugamba ba Reverend mothers bakimanyi n'okusinga omuntu omulala yenna. Wish I was so sure about things. Kale singa mbadde nsobola okukakasa ku bintu bannange. Ono yabasiikana bali wano banyumya. Naye ng'ensonga ze banyumyamu zaakubeera bamatazi bajulizi. Kwetta. Mother Tula, Ono abaali wano avira yajja n'amuyita Mother Tula. you're preparing the Rossite poison. Otegeka kye bayita Rwasaka poison, eh? It's my own experiment. An experiment yange nganze. Right. Naye ate mbadde nsuubira nti ba-acolytes omu alabika agenda kuyita mu process ya agony. You can report to Valia. Osobola okugamba Valia Sister Lila will be making her own. nti Sister Laila agenda kwekolera decision. How many spies she sends, she can. Ne bw'anaasindika bambega abafaanana batya tagenda asobola kontrolinga nsonga zino. Nkimanyi yakutaddewo mbege. Imperium in the hands of one child. Anti munaye tosobola kumunenya. Olw'ensonga entuuko ya buli kimu kyonna yeesigamye mu bulamu bwa mwana ogwo. Lila's life that hangs in the balance, is it? Obulamu bwa Laila si bw'obuko buli mu matigga. Singa tekikolebwa kusobola gezaako kumanya ngeri gye tugenda kulwana mbeera. Bonna abali mu kisenge wano, bonna abali wano baakubeera mu matigga. So kati yeeka ateekeddwa tutaasa. Nakyo kirowoozeeko. Tukwate ekkubo okudda mu bwengula. Laba. Waliwo ekyombo ekyakwata ekkubo okujja mu kaseera kano. Era bwe so ne kyolekera.
wabula gwe focus gye njagala focusinge ku Mumbejja. Twagala sigale ng'akyali mu lwiki yaffe. Where is the man who killed my... Njagala omusajja eyasse mutabani wange. Full I know investigation. you're hiding Nagambye bakole investigation. Kono kimanyi omusajja omukwese. your own soldiers. Omu ku basajja bo be basse. To me and let my people interrogate him, or our contract is void. Leeta abantu bange bamukoleko interrogation oba si contract yaffe ngenda gisazaamu. Baba bali wano Superior Mother ng'azze. Your Majesty. Ow'ekitiibwa. Mother Superior. Mother Superior. News. Kasampulidde amawulire nti Pulweti afudde. Ola. Ferdinand Ola. Tragedy than that of a Bane kasamba tuko kanjawulo nnyo. but mourns with you. Naye naffe tuli mukungubagana mmwe. All the loss of our shared future. Ono abadde agenda kuwera ebiseera byaffe by'omu maaso. Yasooka n'amukwatako ebbali. There is no suspect being held in relation. Tetulina suspect yenna yakwatiddwa ku nsonga z'okufa kwa mutabani wo. Ono yamusomerawo. Bw'oba olimba I will take my ships and your... ngenda twala ebyombo byange. Kati ono yakolera olisigino n'amugamba bano sooka obajjewo. You've lost. Bagenda tabangula ensonga sooka obajjewo. Allow our grief Mbadde ngenda kusaba mu kifo ky'okukungubaga tuleme kwogera bingi. is here. Mother Spirit engeri gy'azze kabeeko byatuyambako. Fine. But this is not it. Wabula bino tebinnaba kuggwa. Mugambe ebyombo byange bye nakuwadde ngenda bitwala. Mbitandinga against you. That insolence. Leave us. Gwe sooka okwate kuba ogende. Tuleke. By your... Oluvannyuma ng'amaze okuŋŋamba ku byalakasi. Be the bearer of terrible news. Anti onoosobola okuba nga neetissa amawulire amabi. What? Yamugamba Kasha mufu. And a fire Yafudde muliro yabengeye. from the inside. Muliro gwamwokyeza kuva munda. Nga Pulweti bwe yafudde. Question the suspect in Pruitt Chase's murder. Kima kiri kimu kyokka olina suspect gwe tusobola okugezaako okuba nga tubuza okufa kwa Pulweti. There is no suspect. N'amugamba tewaliwo suspect. Your Majesty. Ow'ekitiibwa. Whatever reasons you have for keeping Oyinza okuba olina ensonga zo lwaki toyagala gamba Duke. unintentioned Ziyinza okuba nga ziriwo intentioned. one regarding this murder. Naye mu butuufu nandiyagadde alisi ngezeeko okubuuza omuntu yenna bwe kiba kyekosesa ku butomu buno. Be behind Mother Kasha's death as well. Kubanga kati okufa kw'omwana oyo enfa gye yafuddemu ne Kasha bwe yafudde twetaaga tumanye kiki ekyaleeseewo embeera eno. The man is my prisoner. Omusajja musibe wange. Yavuko. Every day we are fortunate enough to have the mother. Yagamba nti buli lunaku terubeera lwa mukisa kubanga tulina Mother Spirit okubeera naffe. Nze mbadde ngamba muleke akole kye yeetaaga. Bw'oba yeetaaga questioninga suspect gwe tuyina, let it be okay. He's been a champion of debate. Yagamba mukyala wange awangula nnyo ebintu by'empaka. Interrogation. So kati wali tabu ngenda kutwala okola interrogation ku suspect gwe tuyina. Baamukkiriza. That can't be true. Amawulire gaatuka eri Ines Carino. Mukazi watu nga bamugambye Kasha yali afudde. Yagamba si kituufu bannange. Ngenda kusaba ojjukira engeri gye baali bakutendekamu. Inside your body. Fuluma ebweru w'omubiri gwo. Lekako aba bw'otyo. Allow your awareness to extend to your nerves. Ngenda kusaba okutegeera n'okumanya ekiguddewo kusobole otuuka paka ku misuwa gyo kukukakanye. Mukazi watu n'atandika okuba nga akakana. Good. Kirungi. Bw'oba okakanye kirungi. Kasha was proud of the woman you've become. Yamugamba Kasha yali yeenyumiriza mu ki ky'ofuuse Omumbejja Inez. Told us how well you were. Yatuwandikiranga ebbaluwa n'atubulira nti ebintu obisoma bulungi. One day, Era yali akakasa lunaku lumu ogenda kufuuka Reverend Mother. see now that that's true. Era kati ntandise okukiraba kituufu bambi. Abadde akukkiririzaamu nnyo. Take me away from here. Lwaki temunzija wano ne tugenda bannange? Go with you and Nze nkyayagala okgenda at least mbere mu sisterhood nsome. I must confer with your father. Olina sooka kwogera ne kitaawo. Sister Theodosia will take Wabula ono Theodosia agenda kubeera wano. promising acolytes. Y'omu ku abo be tukkiririzaamu. Your mates. And you may still be. We will Era mugenda sharinga, mubadde mugenda fuka badomets naye. Era mukyasobola okubeera kati mbadde njagala mukulekere. Mugira mukwatagana nga bwe munyumya n'ebisigadde. Tofaayo. Sobola mugamba kyonna ky'oyagala. Naye naakubulira kyonna kyetaagisa. I can tell you about our classes. Kiki oyagala okumanya nsobola okubulira ku classes zaffe bwe zibeera, library eri amazing. The use of wood pulp. I want you to tell me exactly. Njagala osooka omuleda mutuufu Kasha yafudde atya.
njagala unnyonnyole ku ekyo before nga tunabagenda Walakasha yafudde atya. Mbulira ku ekyo. Tukwate kuba okudde ebbali gye baali bamudetainingidde. Mother Spirit yagambye nti yeetaaga okwogeramuko naye. Bwe batyo baamuleeta. Musembeza mpola mpola. Seruganda ne Natalia bali eri Kabaka ne Natalia. Desmond Hart. Who are you? Gwani musajja gwe. Nothing but a soldier of the... Yamugamba sina kyendi okujjako kubeera soja w'Obwakabaka. I wouldn't dare lie to you, Mother. Sisobola kulima Mother Spirit. Ekyo kyendi. Where are you from? Ovaawa? Bellows. Nva mu kifo ekiyitibwa Ballot. Harsh world for a child. Eyo ensi nga si nnyangu omwana okkulirayo. What brought you to the palace? Ki ekyakuleeta mu lubiri? Faith. Kukkiriza. Advise against playing games with me. Sandyagadde ozanye emizannyo nange kuba nze mpangula. I have nothing to hide. Siina kyakweka. Can you and your sister sit? Gwe ne basisita bo musobola okwogera ekintu kyekimu temulina kyakweka. Anti sinza ali mu kkomera ko tonaba kujja mu kkomera. Not yet. Pruitt Rechesi. Wase Pruitt Rechesi kono yes namusse. You admit to treason. Okkiriza nti wamusse. On who? Obwo bwenkanya si treason. That sentence. Ani yakuwadde obuyinza okutta omwana oyo? Yeah? Awo n'asooka asirikawo. Of course n'amanya. Kaasiriseewo. Did you kill Reverend Mother Kasha? Reverend Mother Kasha gwe wamusse. Emperor. Oyo yabadde tagwana kubeera na kabaka. Namulabye ng'omutima gwe guli corrupt. I see the blood trailing your every step. Gwe nkulaba omusaayi gugoberera buli woyisa ekigere. Mbu omusaayi gumugoberera buli wayisa ekigere. Alabika alina ennugu ku basisters. See? Olaba? Kyava anyiga asooka amusome. Ki kyotegeeza nti olaba omusaayi buli lwempita? And granted me with it. Shaya Road yatwala amaaso gange. Nebaako kyempa ekyenjawulo. The Imperium. Osavinga nikono osavinga Bwakabaka. The Imperium. Nsavinga Bwakabaka bwokka. Allah. Agezaako musoma ne tamufuna. Kyava ata. Okay. He speaks truth as he believes. Ayogera mazima okussa ku ngeri gy'agakkiririzaamu. Your true sayer for what you was. Yogera kyonna. And your instincts. Wame kituufu kiri nti. Until you had to grovel before lesser men. Emperor, by his own admission, this man is a murderer. Thank you. Ng'ogyeko byayogera ono omusajja mutemu. Weebale Mother Spirit. Do we need? Tumaze okufuna kye tubadde twetaaga, tuwulidde kye tubadde twetaaga. He sabotaged the wedding. Ono omusajja akyankalanyizza embaga. Murdered the woman who'd... Natta omukazi eyabadde asobola okulaba nti alimba. Way across the universe. In the same time span. Naaba nga yamuttidde across the universe mu time span yeemu. Ono yafudde mu kaseera ke kamu n'omukyala oyo Kasha ke yafuddemu. Ate ng'amba nti ono ye yamusse. Paka nga tumaze okufuna obukakafu naye. Saagala muddire Bwakabaka mbufuule saakasi. Kuba kati mujja teekawo okutya ng'ogasseko n'eŋŋambo. That is all. Kyekyoka. Unabadde agamba mbu yasse Kasha. Ono n'amugamba yamusse across the universe. Mwe mwabadde eri bunaayira. Baafudde mu kaseera ke kamu kati ono yamuttiddewa. Biveeko ebyo musoke. Ala. Wabula ekisajja ssebo kibadde kigumu. Yasooka najja n'asiika n'ono abeera ne Duke. Babako bye boogeramu awo. Ngenda kusaba Duke osooka omunyweze. Especially under such anti kati bwe bituuse sikyasobola muwabula kuba kati embeera gyalimu nkakali kono sifuddeyo ofuna engeri gy'okikolamu. Njagala omuleeta akakane. Ate Desmond Hart. Soja. Simanyi ali mabega wa musajja oyo. Wabula ekigendererwa kye kiri nti naye ayagala ssembera Golden Throne. Yagala tuuka ku Namulondo. Essaawa zino Kalina atandise okuba nga atuyitamu, ateekeddwa okuba nga ajjukizibwa. Ngenda kwogeramuko naye edda naye ka ngenda esooka ensika n'abantu baffe kuzimya. Njogeremuko nabo. Agambye enteekateeka zaffe ndaba zitandise okuba nga zigiraagira. Ate nga zirabika zonna ziva ku musajja ono. Omusajja ono sinaba tegeera kikyali ani amusindiikiriza naye kyonna kyali. Ayagala tulemesa kibalo kyaffe. So you're descended from our founder?
so kati wava mu founder waffe kajeni kalino naayitibwa Layira. Mother Chula says what happened to Kasha was a part of a reckoning. Yamugamba Tula agamba nti ekyatuusewo eri Kasha bakiyita kaseera kakabasa. To clarify her vision to help them fight it. Era nga lwakera kino ekintu yali yakyogerako so kati baŋŋambye nyina okuyita mu process ya agony ngezeeko contactinga jjajja wange oyo. Don't be ridiculous. Alisa abeeko engeri gy'asobola okunnyonnyola ko toba musiru naawe. Process gy'oyitamu yakufa. Sisterhood above all. Bo bawoza kimu sisterhood above all. Not sisters. Bo tebafa ku basisters. Care about you. Era sigamba nti bakufaako. Not like they care about the order as a whole. Ate sigamba nti bafane okono oda nze njifaako. Oda njifaako ya sisterhood. Gano maka gange. My family. Wano we wali family yange sinyabo. I believe in our mission. Era nzikiririza mu katala lyaffe. You're dead. Anti mission eba tekyali mission singa oba ofudde. Process ya agony gye bagenda okuyisaamu kufa kwereere. Zijasi nkugamba weebereremu man. Ayina ogenda mu nsi y'emyoyo gy'abafu. Akontaktinga ejjajja waayogere naye. Ne bagamba nti process ekyasa okubeera yeetabu kyobola abagita na agony. Kati nga tujja ebbali. Ono Sword Master yajja ebbali. Nakamasini akasikaninga. Kasikaninga buli kimu kyonna wano eno. Kamala okusikaninga agenda okulya waliwo abajja. N'akwata ekkubo n'akajjayo. Genda okulya Constant Kalino yayogera. Yajja. The proceeds from the Arrakis haul. Anti munaye ebintu byaffe okuba mu Arrakis bibino. Kano kanaki akayitibwa Kamekaila. Unayitibwa Horace. Loyalty to the cause. Ebirala nga byaggiddwako. Kono munaye basimagula babijjeko bamanyi bo tebatambulira ku mulamwa gwaffe. Bo baagala kagwirawo. Balina emali gye babaleetedde okuva ku Arrakis. Straighten up, everyone. Labanda akutte kuba okujja. So the Emperor's own sword master. Njagala mbanjuli ye Sword Master. Distinguished. Direct descendant w'omuzira ayitibwa Volian Atreides. I'll stick my distinguished foot up your ass. Nja kusonseka ekitiibwa kyange mu butofaali gwe. Ono bagamba mbu ssebo muzzukulu wa Volia Atreides. Volia Atreides yali omu ku basajja abali ku front mu biseera bya jihad, mu biseera bya jihad. Kati yamuleetera n'amugamba nti maze okusikaninga throne room. Amaze okusikaninga Namulondo mu room ya Namulondo weeri. N'agenda ogikebera. Twetaaga final piece kati. Against Carino himself. Bwe tuba tugenda sekula Carino. Bila ddala Carino yennyini. Right time. Okakasa akaseera ke kana akatuufu. The princess's wedding shattered. Kuba kati essaawa zino omumbejja embaga ye yatabangusa abantu bakyakwatibwa ennaku okusya ku mbaga ye. Of the palace. Not trading off that fact. Otandise okubeera comfortable mu nsonga zino ate ng'okimanyi ekyakusindikayo kimanyi. Spice. Forcing the people to turn to violence to get what they need. Olinga agamba nti neerabidde struggle gye tulimu oba mission gye tuliko. Sisobola kwerabira mission gye tuliko. Sisobola. Era saagala oswayi muneerabidde mission gye tuliko. That's the spirit we need. Kati olaba omuliro gwa Atreides. Out of the Landsrad. Ekyo kye twetaaga. Atreides omulabye omuliro gwalaga. Ground under their boots for too long. Bano abasajja badde batunyidde ku ttaka okumala ebbanga. To announce this rebellion in a way that cannot be. Twetaaga tugezeeko okulangirira obuyeekera buno nga tebakyasobola buyigino walinga. Bano bola abali mu mbeera za buyeekera ono ayitibwa Horace. Kali kannakira akayitibwa Kamekaila. He might trust you. Ayinza okuba akwesiga. You the other night. Wabula nze ekiro kyawuli nakulaba ng'olina omumbejja. Be careful. Beera mwegendereza. Afford any life. Titwetaaga liabilities. Beera ku mission. Owulira. Beera ku mission. Bagambye ssebo y'omuzzukulu wa Something Volia Atreides. that I've grown up Atreides bamukkiririzaamu nnyo okusyako ekyo kye yakola. 10 years. Yali musajja mulwanyi. Ono yakwata kuba omuto n'ajjasika na Tula. Did I? Why do you think I gave you my most precious? Lwaki olowooza nti nakwaka kipuseeke kanke esinga okwagala kkookute? I wish you could have known her. Kale singa wasobola okutegeera maama wo. You knew my Kyogamba maama wange wali omumanyi. Maama we yali sister wano mu sisterhood mu kibiina. Yes, maama wo nali mumanyi. Kati ali luddawa. She died and I'm sorry. Yamugamba nti maama we yafa onoonsonyiwa.
yafa kuzaala. Okay, mugambi yafa kuzaala. She would be there. In So kakibasegeeza bwe naakwate kubo genda ajja kubaayo. The other memory, you can't predict what... Tosobola kuteminga memories nda tosobola kupredictinga voices nda kyesobola kukola. Your mother. but she could be. Mbadde ngenda kusaba tewandigenzeeyo ng'ogenda kunoonya maama kuba gwe twetaaga osika ne jjajjaawo. Namugamba naye ate asobola okubaayo. We can find other options. Asobola okubaayo naye ngenda kusaba totandika kubyanga byanga ng'otuuseeyo fokasi nga wakutwala. Iwasigadde wasobola okujja ku mulamwa. Kyo tukikola olw'ensonga tetulina options ndala. Nkusaabusabe bambi. Kene ekyewunyisa maama we naye yali mu lulyo. Kakeno ka Mikaira. Sister Michaela. Anti nsanyusa okusisikana Sister Michaela. This aren't better. Embeera si nnungi okuba nga tusisikana bwettu munnange. Couldn't believe it when I heard. Nabadde sibakikkiriza bye nawulidde. Kasha. Amanyi Kasha nali mu matira bambi. All that power she wielded at the Emperor's side. Okusinziira ku maanyi ge yali alina ku saidi ya kabaka. And now, the push and pull. Yamugamba kati mbitegeera bibye watuyigiriza bya push and pull. In order and the Okubanga tuli wogenda maaso n'okeepinga great houses nga zitambulira ni order. N'okubanga tuteekawo embeera ate eya opposition okubalwana. But now, Okuba keepinga in check. those involved in the raids on Arrakis. Ekintu kye mwakoze kyabadde kisufu okuteekawo obutabanguko era okulumba harvester eyabadde ku Arrakis. Sway Ne kati esaati n'abaana be wakozesezza ngenda beetaaga. no longer an advantage. Abaana abo ngenda beetaaga olw'ensonga weakness gye tubadde tutambulirako ne kabaka tekyali advantage kati njagala gezaako ogula bwesimbu bwe. spy in the palace. Then kati oba oyagala baana Please. lwaki totandika n'embega. Keriyani Atreides ali mu lubiri. Atreides Is an issue. kiki waliwo obuzibu? Yamugamba nedda. Ne balumba ebyombo ne batabangula ebyombo ebyali byetikka ebirungo okuva ku Arrakis. Mwalimu olukwe lw'abasisters. Kati bw'atuuse wona amugambe ngenda kusaba osooka ompa abaana bwe mwakozesa okulumba ebyombo ebyali byetisse ebirungo. N'amugamba njagala mbatwale eri kabaka mulage nti bano bwe baakola kyonna ekyali kikoleddwa nsobole okugezaako okuddamu ogula obwesigwa bwe. Nice maneuver. Uli n'amugamba lwaki totandika ne Keriyani Atreides. Loodi ono ali eno mu lubiri gw'aba atandika gw'aba asooka okuwaayo. Don't know whether to be offended or impressed. Kuba luli badde batambulira ku weakness ya kabaka. Kati agambye nti weakness ya kabaka tekyali nsonga. Katwetaaga funa bwesigwa bwe asobole otuzza Want to talk about it? mu territory y'obwesigwa. I don't want to talk. Taagala kwogera. Let's not talk. Kale oba toyagala kwogera ebyokwogera tusobola osirika. Ne katweteeketeekewo embeera aya. Bajja. Kyokka akookya. Baabano. Kakwata n'akateekako ebbali ekitalo obadde otya. Sooka osalemu tojja nnyo. Njagala weekaanye. Fine. Simanyi nkulumizaako ono ndi fine naawe. I just keep seeing them. Ekinnuma mbeeraawo ne mba nga mbalaba. I'm Pruitt. Kashango gasseko ne Pruitt. Kid. Kale kaabadde kaana bwana. Kaabadde kaana bwana. When I was his age, Bwe nali myaka gy'omwana oyo. on one of Kitange abayeekera baamusalako. Mbitegeerera mbijjukira. they were one world. The moon, actually. They could hardly hold their own against the Imperial army. So one night, some of them broke into the palace and stole me from my bed. Agamba nti abayeekera ssebo bakwatikubo ne badduka ne bajja ne bayingira mu lubiri ne bamubba mu buliri. Constantine n'abafeesinga n'abagamba bifo ky'otwala mutwale nze. Didn't want to look weak to the great houses. So they Kusinzira nti bakadde bange baali tebaagala kubeera weak mu maaso ga great houses. never speak. Ensonga ezo ne bazibikkiriza era Constantine teyakyogera nako. It was all politics. Bintu byonna byali birimu obufuzi. We are all just pieces on the board. Bano abasajja buli kimu kyonna kirimu ebyobufuzi. Ffe tuli mpiki mu mweso.
asobola otambuza wayagalidde. Fokasi yaabwe buli omu afokasinga ku kyabirungo okuva ku Arakasi. Tibafaayo bakigusiza batya oba bakigusiza batya. Buli omu afa ku kirungo. Kikuwa amaanyi n'obuyinza. N'osonyiwa zino ensonga. One thing when I was leaving the planet. Yagamba zino ensonga nyinza obutasobola. You're right. Oli mutuufu. Be bad for both of us. Kijja kubeera kibi ku lwaffe ffembiriri. Because kyoyogeddeko kituufu tukomye wano. Ye yamwewuunya. Jjukira abadde atandise okubeera taken up kyokka ate eno yajjanga mbega. Kulagana n'abayeekera. Ayitibwa Kellyanne Atreides. Va mu famire y'Abatreides. Muzzukulu wa Vori Atreides. Nagambye Vori Atreides baatugambye is a hero. Bamu ku basajja abali ku front mu masekati g'olutalo nga balwana n'ezi masiini. Famire yaabwe yali yankizo nnyo. Prophet Desmond Hard. Oli nabbi ggwe. Fly after that. Mu biseera ebyedda nandibadde nseka ng'omuntu akiŋŋambye. And now? Ebiseera byo nali sina kyenzikiririzaamu. Nambuuza ate kati kono kati simanyi. There are things that I can do. Waliwo ebintu bye nsobola okukola. Beautiful. Ate nga birabika bulungi. Terrible things. Ebintu ebyettabbo kamala by'otasobola kukkiriza. I think if you were given a gift, you should use it, lest it Bw'oba oweereddwa ekitone oteekeddwa okuba ng'okikozesa si kikuggyako. his fleet and has threatened to seize a Essaawa zino Duke atutiisatiisa mwe simanyi agenda tujjako ebyombo bye ayinza obitunuza gye tuli atulwane. Waliwo engeri gy'osobola osolovingamu ensonga eyo. No mercy in your command. N'amugamba tewali ttabbu nze nkyali sooja mu mikono gyammwe. Let me show you. Era kyonna kye munsaba njasobola ogezaako kye bakolera. You. Leka nkulage ki kye nsobola okukola. Counsel. Leka nkulage ki kye nsobola okukola. Mpa omukisa. Crisis. Survival. Crisis, survival, Advancement. advancement. Our founder, Mother Rakella, was poisoned. Yagamba nti jjajja waffe Mother Rakella baamuwa obutwa. Her body's own chemistry. Okusobola ogezaako survivinga yakozesa omubiri gwe ne gulwanisa obutwa obwo. In doing so, Mukola ekyo she awakened something deeper. yasobola okuyita mu mbeera eyazuukusa ekintu eky'omunda. Her mother's mother, back and back. Yasobola ogezaako okuzuukusa amaloboozi ga maama we, jjajja wa jjajjaawe. Laila Cho, Grace. Laila Cho Grace. Naboto Nur. It is time to waken those who made you, Ke kaseera ozuukusa abo abaakuleeta ku nsi. but only this once. Bulumi n'ekibeera kya lwalumu. Self in darkness. Bw'onoozuula nti oli mu kizikiza noonya wali kitangaala. Others will waken wild. Nkakasa bajjajjaawo bagenda kuzuukuka mu bukambwe. Do not let them sway you. Wabula tobakkiriza kusika kulesaayo. All that matters, Kisinga okubeera ekikulu the light. kye kitangaala ky'onooba olengedde. Tubakkiriza bajjajjaabo okukwatirayo. Kasa bakwatira nti oba ofa toba tugenda kudda. It will lead you back to life. Agamba nti ekitangaala bw'onookigoberera kigenda kukomyawo mu bulamu. Back to us. Kijja kukomyawo gye tuli. Osegeera. Urge. Reverend Mother. Era ojja kudda ng'ofuuse Reverend Mother. W'okomerawo ofuuka Reverend Mother. Bambi. N'akwata ekkubo n'amuyisaawo n'amuteeka ebbali. Amugambye nti jjajjaawo Rakella Poison. baamuwa obutwa buno babuyita bu Rasaka poison. Rasaka poison. Nabanyonyodde ku kiyite ekyali kiyitibwa the Rasaka epidemic. The memory. Rasmus yali yakola Rasaka virus yakozinga Rasaka epidemic. Follow my voice. Nina kusaba bw'oba otuuseyo ogoberera eddoboozi lyange. Breathe. Lijja sobola okugayidinga then ose n'okussa. Owulidde nti ye. N'akwate ku bajja amutonyezeeko. Kakiraga nti omukyala alabika yagenda mu kufa ng'amaze okubeera infected. Rakella alabika yagenda mu kufa ng'amaze okubeera infected n'ekiyitibwa the Rakas virus. Naye mu kufa
teyafa nti agwereddeyo, yafaako kitundu. Subconsciousness ye nebaako gyetambulira, gye bagamba gye yatambulira, gye yasobola ogezaako okwanlookingira genetic yaba jjajjaabe, era n'asobola okwogerezeganya nabo. Kati omubiri gwe gwasobola okulwanisa ekirwadde ekyo. Kibagamba nti yasobola okusumula kye twandiise amaanyi mubiri gwe, agalwanisa ekintu ekyo era n'akwate kubona dda. Wabula mukudda yadda n'abanyumizira bw'atyo n'atandika obbatendeka engeri y'okugenda mu process eno, ng'amaze okukiraba nti kikuyambako okuyingira mu subconsciousness y'omunda, n'obaako ne by'ocommunicatinga nabyo ebisobola okuwa amagezi n'okomawo ng'ate oli mulala. Kibayita okwanlookinga jinzi z'abajjajjaabo munda, n'ofuna ku ntegeera y'abajjajjaabo nga bwe baali. Naye singa okikola bubi osobola obutadda. Mukazi wattu atuuseeyo. Bamugambye nti osobola osikanayo bangi, wabula tolina gezaako wadde kutabaala wadde n'omu kwegamba kwesembereza, gwe fokasi ogenda gw'oba ogenza okusiikana. Wano ffe tuba tugamba nti omwoyo gugenze ku nsi y'emyoyo gy'abafu abagenzi. Omwoyo gwo gye guba gulaze. Wabula kiro kiba kiri nti mind eba travelings egenda mu subconsciousness yo. Mind eba travelings egenda mu subconsciousness yo. Babano kakani n'okufa bwe kuti bwe kubeera. Tuukeyo ne bakuyaayaanira bajjajjaabo yadde engulu. Bwadde engulu agenda okuzza amaaso okulengera, ng'alina gw'alengera ali wano. Rakela yazibula eriiso. Yagamba nti ensonga ya reckoning is one born twice, mu musaayi n'embirungo. Yaani gwe boogerako? Lwefuna nti ajjudde kye twandiise enkovu. Ala, kitonde kye kino amaanyi ago, era tukirwana tutya? Nakwateko n'amusembeza muto n'amala ate n'addayo. Kye kituuseewo ate? Rakela sooka otubuulire. Our steps are sure. We do not falter. We know we will be born into the infinite. Rakela babadde bamulabye Rakela nga kwali nabyayogedde awo. My little lamb. Mother. Mama. Is that you? Mama simanyi yeggwe. Is that what they told you? Ekyo kye bagamba. Get you to come. Okusobola okuleeta eno. Onoonsonyiwa muzzukulu. But I've been waiting for you. Okimanyi nti mbadde nkulinze. N'asooka amukwata yamugamba toddayo. Ala. Asikanyeyo Dorotia. Dorotia amukwatiddeyo. Harkonnen. You stole my future. Mwabba ebiseera byange eby'omu maaso gwe Harkonnen. Taking your hope. Era essaawa zonna ngenda twala essuubi lyammwe. Laila, vaayo. Goberera eddoboozi lyange oveeyo.
takyasobola kuvaayo. Mukazi watu bamukwatiddeyo. Yakana mugamba vaayo munaye, vaayo ng'olowooza akyasobola okuvaayo. Bamukwatiddeyo. Allah. Niyamuyita Layira. Olowooza no tafudde. Kasaba kwatirayo kabaka weddemu. Yakana mugamba Layira bambi ngenda kusaba kwate kuokomewo. Layira munnange komawo. How it feels to lose a child. There is no worse pain. Kikwase nako kubanga ofiiridde omwana kwatiriyo obulumi bwa tabu businga obwo. To rescind the deal we made for the fleet. Wabula kijja kuba kyabusiro gekyakosazaamu ddiiru gye twateesezzaako. Osegeera. You weak fool. Naye okimanyi nti oli musiru omunafu. Olowooza osobola okunsirisa. From that throne. And feed you to the wolves. Ngenda kujja ku Namulonde yeekuwewaza nkuliisa ebibe. Niyagamba soko leka nze mukwatemu. Waliwo yajja n'agamba leka mukwatemu koona ani ayagala okunkwatamu oyo. Sseruganda n'ajja. Anti ssebo obuuza ayagala okukwatamu nze ayagala okukwatamu bwana gundi. Isigeza yegwe. Sirika tobaako kyonyega. Sirika tokuba kerere. Nalyoka atandika omufumba. Akola ki? Bane musoke gwe Debali. Mukyala wa agamulekerawo. Mukyala bamugamba gwe soko Debali yitawo. Namuteeka pembeni. Rodi yakirya wansi ku mavivi n'asaba ssebo masse mukisa nsaba kisaba nange. Saasira nkwegaide saasira munnange. Saasira nkwegaide ono kyava mugamba muleke. Muleke kaso mutusiza kwekyo. Laba. Turn home. Bury your son. Rodi kyava mugamba kwate kubo ddeeka. Genda oziike mutabani wo. Transpired here will let these. Ate senga okera ku makya n'obaako ky'oyogera. Kubituuseewo wano eno. Tojja kyagala. Kisigalire masekatigo tobaako ky'oyogera. Wulidde? Kalino tukwata eri Valia. Valia jjukira alina okuddasika ne kabaka. Wabula yagenda akyabirowoozamu kati information gy'aleeta. Nti ategedde abayeekera. Ababadde batabangula ensonga za kabaka naddala ku bino ebibadde bisima. Ebirungo okuva kwa Lakasi. Nga information gyamuleetedde asobole okuddamu okuba nga amwesiga. Kati otuuka ebbali. Laba yakwata ekkubo okujja eyandibadde mu kkomera Mother Superior. Eyandibadde mu kkomera ate yeyajja. Sokoleke ensonga zikyuse we sibadde. I'm a hard man to keep chained. Muna Yusufu kiri nti ndi muntu muzibu nnyo kwegamba ndi musajja muzibu okubanga nkumirwa ku njegere. Nyina olugambo lw'abayeekera lwendeetedde kabaka. House of Kalino tekyayeetaaga services zo. Era essaawa zino privileges zonna z'obadde olina mu lubiri ziri revoked. Gwe bakuggyeko buli kimu kyonna. Eyo ye geemu yo goloza osobola okudda mu kifo kyange. Mu kuweereza mu lubiri oba okuweereza kabaka. Osobola okudda mu kifo ky'aba sisterhood. What do you want? Yambuuza ki ky'oyagala? Nagamba kye njagala. Njagala kakasa nti obwakabaka bubeera steady. Bwe kiba kyetaagisa kunyiga buli omu yenna ku baganda b'omu nsi eno. Nzirukanya ssomero ly'abaana bato. Ffe tetulina gwe tutiisatiisa kono tolimba. Olabika ondabanga omuntu atya. Nze siri bwana bwa myaka 9. Ate era ne Kasha bwe yabadde teyabadde wa myaka 9. Kyaba mulagira gyayo ekitala kyo. Kyusize eddoboozi. Gyayo ekitala kyo. N'akwate kubo n'akijjayo. Kiteeke ku nsingo yo. Ono ekyamulese yagamba nti mmwe basisitamu abava mu kibiina ky'abakyala mmwe. Kati njagala okisonseke mu ddooko liweesali. Nakyala bw'atuuka okwogera bw'oti omanya nti kati avuddeko. Agenda ogira bw'ati gwagamba okwesala olowooza yeesala.
kugambye weesala ensingo weesala obulago musajja gwe olowooza yeesala omusajja teyeesala lad amutunulira amugamba maama nakwate kuba ekisaala nakiisawo nakisooseka mu kikondoolo wuliriza ono kyamuggwako. bulijjo neewuunya okutyako kuyinza kwesigamawa kati maze okutegeera okutyako we kwesigamye. totya mbu tebakuwulira wabula otya nti bakuwulira ne tebafaayo ku kikyoli kyekikweraliikiriza. aya nakyala yatambula butambuzi olaba amukozezaako eyo sikiru sebo Seruganda n'amulaga nti terina kyemukolako. maama Seruganda gyava balabika balina amasabo 12 mbayo nakyala Valia Hackney bamufubutudde bamugobye mu lubiri era kirodi ki Desmond Hart kyekyamwekiika yakwate kubona ajja wabula yakimanya senga bagoba mu lubiri kibasegeeza ne Great House zigenda tukesera nga ziraba tezikyetaaga services zammwe. awo baaluzinga bakuze emabega nga batugamba Lakenville home of House of Hackney. Your grandfather, jajjawo Abdullah Hockney yali musajja muzira didn't commit a war. tiyakomitinga bo crime nga bwe bagamba Genocide. wabula ayagala stopping a genocide. Tradies. Volina Tradies A family of yatujjako ekitiibwa kya family ng'asinziira ku bulimba. leaders. Ffe tuteekeddwa okwera n'abakulembeze mu Bwakabaka. Comes from your group. Naye simanyi wa gy'obijja mwana gwe olina omulugu bw'oyagala nnyo okwefuula ow'akabi ow'ekitalo. Complacency is a disease. Ebyokuba nga tukkiriza engeri gye batuyisaamu eno ndwadde. All of us, and Ndwadde egenda okuba nga ffenna etumalawo. buy and let it happen. Nze sigenda kutuula butuuzi ndabe nga tugenda kubeeramu eno embeera nga tusobola okwetereeza bannange. Tetusobola kukkiriza eno mbeera twerwaneko. Not follow. Griffin tomugoberera. Wolf. Oyo omwana musege. Careful. Weegendeeze. Devour. Ojja kukomekerera nga akuliisizza. Muveeko. Mama no bw'agamba. Yabadde abagamba nti Volion waaba yakomyewo. Lwaki tetukwate kuba tugenda tumutegeeza ensonga zaffe ne tugezaako tereeza ekitiibwa kyaffe. Okuba nga batulabulayo bwe bati nga batuyisa nga abatalina makulu. Osegera. Ono yakwate kubona gyagezeko siikana sisita we. Yambuzolooza maama mutuufu. Griffin njagala ombuulire. Called greedy. Aŋŋambye nti nnyina omulugobe neetwala okubeera ow'ekitalo. They're not like you. Bali okimanyi tebali nga ggwe Valia. You mean like us? Kyotegeeza tebali nga ffe tuyinza okwagala okutereeza ekitiibwa ky'ekika. Osegera. You remember when I fell through the ice? Ojjukira bwe nagwa mu bbalaafu The cold. nga ne masekati g'omugga obunnyogovu nga bunfukidde ekirala. My muscles seized. Natuka ekiseera ebinywa ne byekwata. You came. Nali nga musiru nga nsiraanye n'ojja. I'm the fool who saved you. Of course ne mutumbaavu yasobola okutaasa. How? Naye simanyi ngeri gye wakikolamu. Kubanga nali mukubbira Then I heard you. naye ne nkuwulira. Nawulira eddoboozi yo nga litambulira mu mutwe gwange. Ordering me to swim. Ng'oli mukundagira mpuge. Muntegeeza nti wuga. Because of you, I didn't die that. Olw'okubanga gwe saasobola kufa ku lunaku olwo. You're not entitled or greedy. Nze ngenda kugamba toli wa kitalo era toli wa mulugube. Me. Ddala mutuufu oli wanja oli extraordinary. Course of action. Y'ensonga lwaki Worry in Atreides. And get him to take back his lies. yamugamba y'ensonga lwaki ngenda kukola kyonna ekyetaagisa Volion Atreides. Tyrion will be. Nkakase nti asazaamu obulimba bwe. We deserve to make it. Bwe kiba kyetaagisa kwata kkubo okubeera abakulembeze We'll see. mu Bwakabaka tugwana okubeera ekyo. Mugamba tofaayo genda kiraba. Jjukira Griffin yagambye nti yawaayo petition ye. Yagiwaayo mu Landslide nga bwe nakunyonnyolera Landslide kikyeri. Yawaayo petition ye era nga bagambye nti bagenda kugiwuliriza. Balabe engeri gye basobola okubasembezaamu naye nga te ye ensonga agenda gitwalira mu bintu byanfuna. Petition yali aleeterako ensonga y'okuba nga basobola okuleeta ekintu kyabwe ekya welfare. Harkonnen, Gageno wayita ebbanga son of Virgil and Sonia Harkonnen. ate olowooza teyaddanga mayiti. You leave Mutabani wa Virgin ng'ogasseko ne Sonia. broken by your loss. Mu butuufu okufaako okutulese kutumenyeemenye. You were our family's brightest light. Obadde kitangala ky'amaanyi There's a fortune mu famire. to save you.
era bajjajja bamukisa okuba nga bagenda kusiikana munnange gy'olaga Until we meet again. mpaka nga tusikanye nateera kaakano Griffin bwe yakwata ekubo ogenda jjukira yali amaze okwogeramu ne mutowe Valia Harkonnen era n'amutegeeza nti va ku bali kye balowooza ze bwe nasikana Volian nina kakasa nti nkola kyonna ekyetaagisa omusajja oyo batereze erinnya lyaffe yadda mayiti tulagera okukya amaaso anti gyantuyingire munda munnaye kasira kakungubaga nze saagala kungubagira bulazo wange Volian asse Griffin n'amala n'abula nateera ekyo si kyabwenkanya njagala ba traders bagezeko okubonaabona nga bwe batubonyabonyeza naye sisobola gezaako kikola olw'ensonga basindika ku Waraka 9 anti oba osanga ekibiina ky'abakyala kinaakuyamba ekintu kye nandibadde njagala okukola famire yaffe tosobola gezaako kikola ebyokuwolera bimala Griffin abadde wathe okusinga ebyokuwolera an eye for an eye ekkubo lyonna ly'otwala tula mami ngenda kusaba saagala osigale ku planet eno ey'ekiro ky'entiisa ngenda kusaba ofune kyonna ekyetaagisa kuba kati ekisigalidde wano amazima gali nti kufa na kuvunda tewali kirala abasajja batuyisizza bubi kakati no by this time abadde agamba nti yandibadde abaako kyayiya Volion yali amaze okutta Griffin n'amala n'addamu n'abula nateera Volion Atreides kali agamba nti bamusindise kugenda mu Waraka 9 mu kibiina ky'abakyala gye bamusindika bakadde be naye ng'agamba yandiyagadde okubaako kyakola era yakubiriza muganda we n'amugamba ngenda kusaba mu kyonna ky'oba okola listo siraanira wano kati nga tukomyewo abasinga baali bagenda maaso n'okuba nga badisikasinga ku mbeera kati weeyimiridde ekituufu kiri nti beeraliikirira olusajja olwo kusira ku information gye baasobodde okufuna nze mbadde ngamba tudde ku Waraka 9 tuddemu tukole strategy nateera basisters musooke muwulirize njagala mujjukire emirimu gyammwe Mother Valia okimanyi ffe tuli naawe ku kido kyonna kyoyagala tujja proceedinga nakyo oyagala tukole ki muddeeyo eri hawuze ezizammwe mukakase nti mutunuulira buli omu bonna we bayinza okwagala okubuusabuusa okutwesiga mubakwate omuba mubakwatidde temufaayo nze ngenda komyawo obwakabaka kansooke mala okulaba ono yajja n'asisikana Makeila n'amugamba tula asindise buno Sister Laila omwana teyasobodde kusimatuka process ya agony yafudde Allah nabadde nsuya nti Rakela nsobola ofuna ansa kono yasobodde okwogera Rakela yayise mwana era n'agamba nti key to the reckoning in blood and in spice nti oyo yazaalibwa emirundi ebiri yazaalibwa mu musaayi ne mu birungo kono Desmond Hati kati ogenda kola ki I think a trip home is called for. Ebituuse ngenda sooka nzireko eka ewaka luddawa nabagambye tuyikayitibwa Dune Prophecy Mukama abaakumire mweraba